Mbanirizaako wano ku YouTube channel amanya Maggie nga bulijjo. Olunaku lw'eyo tugenda kutabula remedies ezigoba embalabe. Olunaku lw'eggulo navuddeyo ne nkola video nga tutabula ka face mask akayambako okugoba enkanyanya mu face. Ne wabaawo abagambye nti tuyambeko ku mbalabe tukoze tutya. Embalabe zitumazeeko emirembe. Tugenda kutabula ka simple remedy kaffe. Kali simple nnyo. Okakozeseeko gwagamba nti embalabe zikutawaanya. Kyemanyi nti kagenda naawe kukukolera. So kati tugenda kutabula remedies zaffe ziri simple. Ogenda kufuna Colgate yenna. Kati nze nina Colgate Herbal gwe nina. Colgate Herbal naye woba olina Colgate yenna osobola okumukozesa. Ebintu bino bw'oba obitabula ogenda kutabula just ebintu by'ogenda okukozesa ku ssaawa eyo. Bino tobitabula nti ate oterekeko ojja kukozesaako edda. Nedda, tabulako obutono ofunemu by'ogenda okukozesa mu budde obwo bwennyini. Ogenda kuteekamuko katini. Ako kasobola okuba nga kamala okusinziira ku nze face yange ntono ate n'embalabe sirina nnyingi. Kaakati ogenda kufuna ebizigo ebi moisturizinga omubiri. Tutera okubeera ne Vaseline oba Vaseline ekika kyonna ayambako osobola omukozesa. Kati tulinawo ne Herbarian naye kano nako kali moisturize. Herbarian ono alimu ebika mulimu atamoisturizinga mubiri. Naye bw'osomako ng'aliko akagambo deep moisturizing kitegeeza ono asobola okukolera kyekimu nga n'ono bwe yalikoze eki Vaseline bwe yalikoze. Kati ogenda kunfunira bino oba Vaseline. Tugenda kuteekamuko akajiiko nga kamu. Ono Colgate osobola okumukozesa yekka. Naye olw'okuba nti twagala n'okumoisturizinga olususu lubeere ng'ate nalwo lulabika bulungi, kati ensonga lwaki tutabulamu. Ebintu bino ogenda kubitabula. Ogenda kubitabula bulungi. Omakinge sure nti Vaseline yemikisinga ne Colgate. Obitabule bulungi nnyo. Pozi n'ekirala bw'oba ogenda obikozesa osooka kunaabako mu face. Kati nze face yange nkalu, teriimu kintu kyonna, teriimu kizigo, teriimu ka oyiro, nkalu. Naabyemu bunaabi n'ensiimuula mu face yange. So kati osooka n'onaabako mu face bulungi then n'olyoka oteekako ebintu bino. Kati ndowooza olaba neno tumaze okutabula bulungi nnyo. Ka Colgate kaffe tumaze okukatabula ne kemikisinga n'ebizigo byentaddemu. Kaakati bw'omaliriza okutabula ebintu bino ogenda kutandika okusiiga mu face yo. Ebintu bino oba obisiiga bisiigemu nga masaaginga. Tomala gasiiga ate nga asiiga bizigo. Kuba ate olaba n'ebizigo etuba tubisiiga era tumasaagingako. So making sure nti osiiga bulungi nnyo mu zino areas zitera okubeeramu nnyo embalabe. Muno mu sides muno mubeeramu nnyo embalabe. Take your time, biteekemu nga topapa. Then ne wano waggulu
ndowooza ndaba bulungi kyenkola. So zino areas zibeeramu nnyo embalabe era zisinga okukwata wano ne mu sides muno mu matama embalabe wezikwata. Kati omakinga sure nti omasaagingamu bulungi. Banaye kano ka remedy kaabo bokka abalina embalabe, mujja kungamba gwe ng'obitaddemu ate nga toyina mbalabe. Njagala kubalaga butya bwe tukikozesa. Kayambako n'okuba nti kamoisturizinga omubiri face oba olususu ne luba nga lulabika bulungi. Ensonga twataddemu kali ka Vaseline. Kati wano ninawo akabalabe wano. Era omanyi ennaku ziba zisembedde. So ntera bukozesa wemba mbufunye obubalabe kenkozesa nenteekawo nti wakuba ekaba kaze sisiiga mu feesi yonna engeri gye siina mbalabe mu feesi yange. Then osobola okusigako ne clips kubanga tutaddemu kali akazigo akamoisturizinga. So osiigako clips zo tekakola bubi. Bino ebintu bwe tuba tubitaddemu tobirwisa mu feesi yo. Biteekemu eddakiika 2. Eddakiika 2 oba 3 omale obinaabemu. Bw'omala okubisiigamu birekeemu eddakiika 2 ku 3 omale obinaabemu. Mpozi n'ekirala ebintu bino nga tonnaba kubikozesa mulimu abalina skin nga ziri sensitive. So osooka n'okwata ebintu bino n'osiigako wano ku lususu lwo. Ku lususu lwo n'osiigawoko. N'olinamu eddakiika 2-3. Bw'owulira nga wano wali okay, then siiga mu feesi yo. Bw'owulira nga wano tewali okay, walinga awababiriramukko, tobiteeka mu feesi yo kubanga skin zaffe za njawulo. Mulimu abalina skin nga zo nnungi, mulimu abalina skin nga zo ziri sensitive. Ng'ojja kubiteekamu ate oba oliawo bireme kukola bulungi. So bw'osiiga wano n'omala eddakiika zo 2-3 oba ku 5 n'owulira nga wano wali okay, then eteeka mu feesi yo. Kuba kye tukola kutereeza feesi ate si kwonoona. Then gweoteeka wano n'owulira nga wano wababiriddemukko, kitegeeza skin ye eri sensitive, tobiteekamu ate oba ojja kulinda remedy endala. Kati katugende tunaabe mu feesi yaffe. So kati wano tuba tumaze okunaaba mu feesi yaffe. Ebintu bino bw'oba nga oyina embalabe nga nnyingi, for better results osobola obikozesa emirundi 2 mu wiiki. Osobola obikozesa emirundi 2 mu wiiki. Osobola okuba nga ofuna results ennungi. Kati gwe atalina mbalabe nnyingi osobola okuba nti okikozesa mu wiiki omulundi gumu. Wabula kyabo bokka abalina embalabe. So kyekyo bamikwano, ate tujja kuba nga tusisinkana mu vidiyo eddako. Mubeere bulungi, Mukama bankumire nnyo, mweraba.